omukolo gufa nteekateeka kyokka kya nnaku nti teguddibwamu naye okwewala bino byonna weekwate Vibes Ceremonial Events bakunyumisiza omukolo gwo anti omukolo gwo baakugufuula gwa byafaayo. Balina aboogezi b'oku mikolo ng'okukyala, okwanjula, embaga ne corporate functions zonna. Batimba ku mikolo, bakola cakes, videography, bapangisa tents n'entebe, bakafule mu kuteekateeka embaga. Kiyite wedding planning. Gwe tuula butuuzi olatte, ebirala obibalekere. Vibes Ceremonial Events basange ku ofiisi yaabwe gali kwoleka ku kizimbe gaggadde ekya Ham Towers opposite Makerere University Main Gate, oba kubira omwana wa taata Ssentongo Lugonvu ku 0753 985 639 oba 0783 403 492. Vibes Ceremonial Events. Obugagga bubwo, obugagga si bwa famire, n'obwavu bubeera bubwo tebubeera bwa famire. Nkwaniriza nenkobaza okubanga otwegaseko ku Lugonvizi Show kuwena gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twabagambye tukyusizza mu nkuba, tutandise okutegeka show zino nga tulina abantu ab'enjawulo, era njagala okwebaza baganda bange, bannyinaze n'emikwano gyange. Ndabamu abantu abakulu ba taata ne ba maama abatwegaseko olunaku olw'engaga nti njagala kubeerawo nga mwami Lugonvu okola show. Mwebale kujja, you feel at home. Ndowooza omuzungu bw'agamba omu ku bakyala Janat twali naye omulundi guli ogwaggwa, mwami Kabogoza yes mbadde manyi ndyerabidde mwami Kabogoza twali naye ndowooza twali nabo ku show yaffe eyaggwa. Kati twegatiddwako abantu abapya balinga 12 naye nga mwebale kujja n'abaala. Twatandise ekintu kino nga ebiseera ebisinga si buli muntu kwali mu kyalo nti asobola okulaba show zino olw'okuba nti ziri ku online, ziri ku YouTube, ziri ku Facebook. Waliwo omuntu nga nti maama wange, omwami wange oba baba wange yandiwulidde ku show nga zino, yandibaddewo nga mwami Lugonvu ayogera ebintu bino, yandibaddewo nga abantu Lugonvu bakyaza boogera ebintu nga bino, naye tasobola kubifuna kubanga tali ku simu eya smartphone, data tamuyina, naye ng'ate asobola okujja n'atwegattako. Ky'osobola okuba ng'okola okubeera part of the show ng'osobola okujja n'obeerawo. Bwe tunagamba nti mujje ku lunaku bwe luti, ojja kujja mujja abantu nga 2-3 be tusobola kuba nga twaccommodatinga, naye tukimanya nti bwe mujja abantu nga 23 right now tulina 26 tulina 26. Bwe mujja abantu ng'abo kijja twanguira. Enkola nnyangu nnyo. Ky'osobola okuba ng'okola, genda ku Facebook page yennyini ya Ssentongo Frederick Lugonvu, weereza message mu inbox ng'oteekamu amannya go n'ennamba y'essimu ng'ogamba nti nze gundi ow'egindi mbadde nsaba mbeera omu ku abo abanajja ku sheeno. Bwe kibeera bwe kityo bajja kukubira essimu, omukyala ajja kukubira essimu waali sekretale wange agambye nti oli omu ku abo abalondeddwa okubeera mu show ku nnaku bwe luti, jangu ku ssaawa bwe ziti, era byonna ajja kuba ng'abikugamba. Jangu obeerewo, tuyigire wamu, tunyumirire wamu, ekintu kibeere nga kyongera okutambula. Twafunyemu okusomozebwa nti YouTube channel yaffe ya Ssentongo Lugonvu Official yaggaddwa okumala emyezi 2 ejja kukomawo, naye ate nga kitima bannaffe ababadde bagitambulirako ne tuggulawo YouTube endala eya Lugonvizi Show. Kyogenda okuba ng'okola nkusaba bw'oba ng'oli ku Facebook, subscribinga ku Lugonvizi Show ye YouTube channel osaamu Lugonvu eri Lugonvizi Show, subscribinga gisharinge, ate twongere okuba ng'oba oli awo tutuuse obubaka nga buno. Obugagga si muntu era obugagga si famire, n'obwavu si muntu ate era obwavu si famire. Osobola okuzaalibwa mu famire engagga naye nga ggwe oli mwavu. Osobola okuzaalibwa mu famire enjavu naye ggwe n'ogaggawala, oba obugagga ne butandikira ku ggwe. Obugagga ye ggwe n'obwavu ye ggwe. Kyeweetunuulira ky'ogenda okufuuka, kyeweerowooleza ky'ogenda okufuuka, kyeweeteekerateekera ky'ogenda okufuuka, ky'oteeteekedde togenda kukifuuka. Ngamba abantu bangi ne baganda bange bannyinaze abali wano, njagala kibagamba, obugagga n'enkulaakulana gradual process, mitendera gy'ogenda oyitamu. Bw'oba ng'okimanyi nti oyagala kutuuka ku bukadde 10, oyina kutandikira ku mitwalo 10. Bw'oba ng'oyagala kutuuka ku bukadde 10, olina kutandikira ku mitwalo 10 n'ogenda ng'okula mpola. Abadde alowooza okutuuka ku bukadde 10 ojja butuukako olabe ng'oyiseewo ogenze ku bukadde 2,
obugagga tebukutika. Ne Jeff Bezos ne Bill Gates bakyakola obugagga. Naye kye bali ku lwaliro tebakirowooza. Naawe ky'olina okubeera emyaka 10 emaaso tojja kirowooza. Okolerera bukadde 10 bw'onaabufuna ojja kuyaayaanira obukadde 20. Tobuukira ky'otatuuseeko. Tosobola kuza mwana gw'otazadde. Tosobola kulya ttooke ly'otalimye. Tosobola gamba nti nze njagala okubeera n'omwana naye nga toyagala kufuna lubuto. Tosobola gamba nti nze njagala okuzaala naye nga toyagala kuhavinga sex. Waliwo emitendera egy'obulumi egy'obugubi gya disappointments gy'olina okusooka okuyitamu okutuuka ku buwanguzi bw'oyagala. Bw'oba ng'oyagala okutuuka ku buwanguzi, be ready and willing to face disappointments. Be ready and willing to face discourages. Abantu bagenda kugamba you cannot do it. Abantu bagenda kugamba nti tosobola. Bagenda kugamba wazaalibwa mu famire enjavu. Bagenda kugamba ggwe wammwe muli baavu. Naye ggwe weeraba mu bwavu. If no, nedda. Naawe bw'onaayingiza obwongo bwo nti waffe tuli baavu, naawe ogenda kufuuka paati ey'abaavu abo. Kubanga bonna abazze batambulira mu layini eyo, kye basooka okuyingiza mu bwongo bwabwe nti mu ekyo ekikabaavu, nabo ne baavuwaliramu. Kye basooka okuyingiza mu bwongo bwabwe nti ffe tuli baavu, ne baavuwaliramu. Bw'onaayingiza mu bwongo bwo nti ffe baatugamba omukyala asooke waffe tazaala, togenda kuzaala. Ne bwona lufuno ojja biyita ebizimba. Oyagala okugaggawala. Oyagala okufubaako ne wootuuka. Oyagala okutuuka ku buwanguzi. Manya nti ogenda kuyita mu misanvu egitagambika. Omwana watuukira okutambula n'okudduka ayita mu bingi. Ayita mu kulya ettaka. N'ayita mu kwavula ku macupa. N'ayita mu kugwa ng'ava ku kitanda waggulu. N'ayita mu kuva ku bidomola nga bw'agwa wansi. Awo wonna ali mu mutendera ogumutwala mu kutambula n'okudduka. Naye ggwe oyagala kutandikira ku bugagga obw'omukeeka. Be bantu bangi gaga nti njagala kusinkana gundi ampeyo obukadde 10 obukozesa eki. Buli muntu gwe weegomba ekyali. Naye ng'omaze okwegomba kyali, tuula wansi weebuuze era weefumiitirize nti ekyo kyali yayitawo okubanga atuuka ku ekyo kyatuuseeko. Muganda nge Ssuuna Ben nkwaniriza. Ne Maswanku y'omu ku beegasse ku show y'olunaku olwaliro. Awo we tutuuse webale kubanga ojja. Twagambye nti tugenda kubanga tukola ebintu ebigenda okubanga oba oli awo bikyusa ensi. Bano bonna abazze wano olwaliro be abazze bangoberera, abazze bagamba nti mwami Lugonvu lwaki sibirawo ng'osomesa. Weereza message mu inbox ya Ssentongo Frederick Lugonvu Facebook. Ogambye nti nze gundi n'ennamba y'essimu giseeko bajja kukubira bakubuliro ddi lw'olina okuba ng'obeera part of the show. Tusomere wamu, oyinza okuba n'ekibuuzo kyo. Bagamba tosobola. Era bangi boogedde nti tosobola. Naye ggwe owulira osobola? Iye. Bw'ebanga ye ansa ekuli mu birowoozo byo, osobola. Mbazira Tony. Abantu bameka ng'otandika okukola abaakugamba nti tosobola ng'okyali ku Radio Equator? Baakugoba emirundi 3 ku interview. Right now ali ku CBS FM, radio y'Obugagga. Y'omu ku basajja aboogera n'owulira nga presenter mulungi. Abantu bangi bagenda kugamba nti you cannot do it. Naye mu bwongo obwo banga owulira nti okisobola, ogenda kisobola. N'abaagamba nga nti tosobola bajja kugamba nti asobola. Bagamba osobola. Naye gwe owulira osobola? Nedda. Bw'obanga owulira tosobola wadde ng'abalala bagamba osobola, tojja kusobola kubanga n'ekigere ekimu tojja kitambuza. Kitegeeza ki? Gwe ng'omuntu gw'olina okusooka okwekkiririzaamu, abalala ne bakukkiririzaamu. Ebigambo by'abalala si nsonga, naye ndowoozayo kikulu. Abalala bakulowooleza si kikulu, naye gwe weerowooleza ki? Bw'obanga weerowooleza mu bagagga ogenda kuba omu ku bagagga. Bw'obanga weerowooleza mu bwavu era ogenda kubeera omu ku baavu. Kubanga ne omukisa ogunajja ng'omukisa ojja gulaba ng'ogutasoboka. Kubanga gwe mu bwongo obwo wayingizamu nti things are impossible. Ffe tuva busubi kyamaganda mu kyalo ddala. Naye singa twalowooza nti tulina kufiira mu kyalo, twandibadde tukyali mu kyalo. Kubanga waliwo endowooza nti transport yajja mu Kampala wa bbeeyi.
waliwo abalina endowooza nti okufuuka omugagga kikwetaagisa bingi, yes, naye tekikwetaagisa capital. Okutuuka ku nkulaakulana tekikwetaagisa buyigirize, tekikwetaagisa mikwano mingi, tekikwetaagisa kuzaalibwa mu famire engagga. Kikwetaagisa kubanga omutima gwo n'obwongo bwo n'ebirowoozo byo bitandise okuyingira mu famire engagga. Gwe nga gwe famire engagga esooka bwe wekkiririzamu nti ŋŋenda gaggawala, ogenda kukolerera obugagga era obufune. Obugagga n'enkulaakulana ebya famire yammwe tebigenda kusalawo obugagga na nkulaakulanayo. Era abaana bangi abazaaliddwa mu famire engagga olw'okuba nti balowooza nti ffe tuli bagagga balemwa okukola, ne bamaliriza nga famire yo ngagga naye ng'ate bo baavu. Good, well, famire yammwe engagga naye gwe oli mwavu kubanga obugagga bwo wabutambuliza ku famire. Obwavu obwa famire yammwe n'obw'eŋŋanda zammwe tebusalawo obwavu bwo. Never. Bw'okeera ku makya noga nti wadde tuli baavu naye nze omu ku bagenda okusooka mu famire yaffe okuba omugagga. Nze ngenda okusooka okuzimba ennyumba eya mwamba. Nze ngenda okusooka okuzimba ennyumba ey'amategula. Ebisigadde n'obireka emabega ogenda kutuuka ku kyeweetaaga kubanga obwavu bw'ewammwe si bwe busalawo ky'olina okubeera. Oli omwana w'omugagga nga balowooza nti ffenna tulina kubeera bagagga n'atakola. Noono omwana w'omwavu bw'alowooza nti bonna balina kubeera baavu n'atakola era ajja kusigala mu famire y'abaavu. Ekikwetaagisa kiri eki? Wadde ng'ova mu kyalo lowooza ekibuga, wadde ng'ozaalwa Uganda lowooza America, wadde ng'ova mu baavu lowooza obugagga. Kiki kyeweerowooleza? Totunuulira bantu kye bakulowooleza, weetunuulira mu bawanguzi. If yes, abantu bakutunuulirawa. Bw'abanga bakutunuulira mu baalemwa baleke. Twetaaga abantu abo abagamba nti tetusobola. Bwe tufuna abantu abagamba nti tetusobola y'ensonga lwaki tukola nnyo okubalaga nti we can. Nze bannyima omulimu ku radio zaali nnya nga buli gye ŋŋenda bagamba sisobola. Naye bwe nali nfuna omulimu eyampa omulimu yampita buyisi. Abalala gye bagambira nti tosobola kikwongere buvumu, courage, okulaga abalala nti osobola. Wadde nga bangi bakwogeredde bibi, si buli muntu nti alina negative attitude gy'oli. Waliwo abagenda okukulabamu ensa, naye ng'abalala tebannakulabamu nsa, gwe sooka weerabemu ensa. Ng'abalala tebannakulabamu buwanguzi, sooka weerabemu obuwanguzi. Abalala bajja kugoberera bugoberezi. Gy'ova ne gy'okulidde ne gy'osomedde ne gy'owangaadde ne gy'ozaaliddwa si kyekikulu. W'oli ku lwaleero ne weeyagala okugenda enkya y'ensonga enkulu. Togenda kutuukawo nga tokolereddeewo. Nagambye nti YouTube yaffe eya Ssentongo Lugonvu Official baagigadde okumala emyezi 2. N'olwekyo nkusaba twaguddewo YouTube endala eya Lugonvizi Show era neeno kweri ali ku Facebook. Nkusaba sharinga, commentinga, likinga, ate subscribinga ku Lugonvizi Show, link weeri waggulu awo eya YouTube yaffe osobola okuba nga ogiraba bulungi. Tusubscribinge ate tugenda kubanga programs tuzitambuliza kuno. Bw'oba oyagala okubeera part of the show, ng'oyagala okubeera ng'obeera omu ku bagenyi baffe, ky'olina okuba ng'okola ojja kuba ng'oweereza message mu inbox eya Ssentongo Frederick Lugonvu ku Facebook. Oteekeko ennamba yo ey'essimu n'amannya go, bagenda kukubira essimu omukyala oba omwami, bajja kukubira essimu bakutegeeza eddiru osobola okuba nga obeera kitundu ku programu eno. Ate njagala okwebaza ababaddewo ab'enjawulo. Muganda wange Sona Beni webalinye webalire ddala. Njagala okwebaza muganda wange Sebwato, mwami Maswanku webalinye webalire ddala. Eno ttiimu no ya Bukedde TV esituuse omulundi gumu. Joshua Musaasizi Nsubuga okuva ku CBS FM radio y'Obugagga webalire ddala. Ate ne njagala okubanga nebaza mbazira tono otuddewa. Badde manyi wafulumye dda. Njagala okwebaza mbazira tone na mwenna abatwegattako mu show ne tusomera wamu ne tuyigira wamu. Kinsanyudde nti buli abadde ajja ebitundu 80 ku buli 100 nga balina obutabo ne pen. Era nkakasanga muyina kye muyize. Mwebalire ddala. Tugenda kikola bwe tutyo. Subscribinga ku Lugonvizi Show ku YouTube. Ojja kubanga YouTube channel yaffe tugiwanvuya tugigaziye ate ebintu bibeerenga bitambula bulungi. Naye nga mu bulamu bw'ensi eno
obugagga bubwo si bwa famire n'obwavu bubwo si bwa famire. Gwasalawo oba onaabeera mugagga, famire yo tesalawo. Omuntu alina mentality ey'obwavu ne bw'omuwa akawumbi nga capital zisaanawo kubanga yalowooza nti obugagga bwa famire. Obugagga si bwa nsikirano, tosobola sikira ky'otakoleredde, bwa nsikirano ng'obukoleredde. N'obwavu si bwa nsikirano, bw'onaalwa n'okubwejjamu ogenda kubwejjamu. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbagaliza bwagaliza akaseera akalungi tuddemu okuba nga tuwuliziganya. Omukolo gufa nteekateeka kyokka kya nnaku nti teguddibwamu, naye okwewala bino byonna weekwate Vibe Ceremonial Events bakunyumisiza omukolo gwo, anti omukolo gwo baakugufuula gwa byafaayo. Balina aboogezi b'oku mikolo ng'okukyala, okwanjula, embaga ne corporate functions zonna. Batimba ku mikolo, bakola cakes, videography, bapangisa tents n'entebe, bakafula mu kuteekateeka embaga, kiyite wedding planning. Gwe tuula butuuzi olatte, ebirala obibalekere. Vibe Ceremonial Events basange ku ofiisi yaabwe gali kwoleka ku kizimbe gaggadde ekya Ham Towers opposite Makerere University Main Gate, oba kubira omwana wa taata Ssentongo Lugonvu ku 0753 985 639 oba 0783 403 492. Vibe Ceremonial Events